Wanvubu Mugambwa Joseph Bawulu Onnabusiro yagenda okulusookamu owokubiri agenda okubanga amuddirira nga Wanyange Semuyaba Ricky Rogers Mutego gwa Mpiki Munnakyagwe songa ate Munnamawokoto oyo Owekkobe Male Charles Mbaludde Munnasingo bwe bate bagenda okutambula tubagaliza olukontana olulungi era wennyini omutugi wababuulizaako ate ne tubeera nga konowe kasitujja kalinda kuvulubana ttaka nanyini mulimu takeera kukwota muliro akeera kukwazza mbaliriza mu budde buno obw'amafuma abatuwuliriza yonna gye musinzira okuwuliriza tukomyewo tulokeze wali we twakomye olunaku olwajjo tunaalinya ku kiyonjo mutaka w'enyimbwa kwasinziira n'anyeenya ku mayunju byonna tunaabiraba naye ndowooza we tunaakomawo engeri akadiri katambuddemu tunaalaba engeri namunyi egyamala okubuuka ekiwonvu n'alyoka akuba ekireka omusindalo gwatulambise nga mwana ono endukusa yaani esookeramu ya Mugambwa Joseph kati noolamya ne tugenda maaso erinnya eryange nze Semabira Daniel ndi mutabani wa Nsubuga David atudde Kongojje ndi muzzukulu wa Musoki Aroni Majojje atudde Mpangala Buddo nva mu nju ya Nsubuga David atudde Kongojje nva mu luggya lwa Musoki Aroni Majojje atudde Mpangala Buddo nva mu lunyiriri lwa Kisiga Mugwanyi atudde Nakiragala Buddo nva mu Tuba gwa Kasanvu atudde Nakiragala Buddo nva mu ssiga lya Mukalazi Mpumbu atudde Eziba Buwaya nva mu kasolya ka Gabunga atudde Sagala Buwaya ndi musajja Muganda ngera neddira mamba akabbiro Muguya muwala gwaffe guvuga nti kalyakoka neketenda obulyampola sirya mamba amazzi nnyo ayisa abasajja Kabaka wangaala situliiwo ne tudda kwaddiridde erinnya eryange nze Senkoto Andrew Kato ndi mutabani wa Musoke Aloysius Katabara atudde Nansana mu Kyaddondo ndi muzzukulu wa John Katabara galamidde Kasu Mpigi Mawokota ndi muzzukulu wa Yosi Ebikuta galamidde Kasa Mpigi Mawokota mva mu lunyiriri lwa Bivanju Ebibuule mva mu luggya lwa Lozi Omusoke Lumunyekumba mu Busiro mva mu Mutuba gwa Gayira Eserinyabbi mva mu ssiga lya Mmiiro Olukoba n'Ekitala Muzinga mva mu kasolya Kajjajja Gabunga Ebuwaya mu Busiro ndi musajja Muganda neddira mamba akabiro kaffe Muguya omubala gwaffe guvuga nti emamba sirya amazzi nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaala haya basebo ne bannyabo amannya nze Alafa Sekizibu Bugonvu bwa Lujegere mbeera Kasubi Nabulagala ne Muyizi Kasubi Church of Uganda Primary School sibuka mu ssaza ly'e Simba n'indukisa ya baaba Male Charles ni mutabani w'omwami Lukwago Ismail ni muzzukulu wa Kabuka Muhammad atudde e Kasubi Nabulagala ndi muzzukulu wa Fani agalamidde Kateera Musinga nva mu nnyumba ya Lukwago Ismail nva mu luggya lwa Fani nva mu lunyiriri lwa Kawuki nva mu Mutuba gwa Ssango nva mu ssiga lya Jjumba owa Kasolayi Mugema ebbira mu Busiro n'olwekyo neddira Nkima akabbiro ka Mukuuku ombala gwaffe guvuga nti Senya enkuto ky'ennyama Mugema bwafa kudda mulala omwaka guno ow'ekirimi wagamba kituufu omuti ogubala ensimbi n'ebikomo agundegunde omutuju talonzalonza yeetegereza engeri gye bakabaddemu obuvo n'obuddo n'agaba obubonero busatu kakati abaana bwe muba mubayigiriza abantu abo ennyiriri wa yonna mu Buganda wano tetukozesa nnyo mannya agayitibwa ag'eddiini tugamba nti agalamidde olunyiriri lw'Elizefani nedda ekyo mukigenderere kati obubonero busatu njagala kubuwa abavubuka bano ababiri bano abakulembedde abo ababiri abo ababiri Semabira ne Senkoto kibe bwe kityo ne tubagamba mwambukeko waggulu bwe tutyo ekijjulanga ettama kikwenga n'envuunyula ne bano bagenda twanguyira nnyo haya ne ulyoka tugenda mu katundu k'okusimuka wano effumu libeera limu era lwe lukasuka lwe luteeba atuwaliwo okubeera nga atuvaawo era ng'omwana awoomedde omuzindaalo okulutandikiramu ye mwana ani
Mugambwa Yosefu akatundu kano tukakuweereza Saalongo Kizito empigi awo Saalongo Kizito empigi awo webale kuwulira nsonga ya nyumba ya Engule no Westula ojje omanye ebisingawo ngeri ki gy'osobola okubeera nga oli omu ku abo abajanukula webale nnyo webalire ddala otyo mwana mulenzi ne tulyoka tubuuza bwe tuti otyo ebika bino byonna mbisobezza ebika bino byonna mbisobezza buvunaanyizibwa bwo okugolola era byonna bijja kutandika nti nedda ntegerekeka byonna bijja kutandika nti nedda kyenkusaba okuddamu kijja kutandika nti nedda gwe noonya olabe nedda watandikira omuteekewo ogende mu maaso tuli ffenna otyo ekika ky'enjovu akabbiro ngabi nedda sebo ekika ky'enjovu akabbiro nvubu obubonero obusatu n'asisimuka ndolyoka tweyongerayo ew'omwana mulenzi semuyaba mutego gwaki mutego gwa mpiki otyo ekika ky'envubu akabbiro fumbe n'olaalira ne tulyoka tujja otereza offe we tusobezza ekika ky'endiga akabbiro maleere obubonero busatu omutujju n'abafuna komyawo omuzindaalo wano tugende abantu bakaaba n'amabidde ne gakaaba amabidde bwe gakaaba kyeki okumuka osisimuse weereza wali omuzindaalo tugende naye oyogera nnyo ate kati mwe mukyali bato bw'olemererwa okwogera ng'oli muto bw'oli kadde bw'oliba okyasobola tugende wano ekinnya kye basogoleramu kiyitibwa linnya ki n'otosisimuka weereza omuzindaalo buwuliriza kino amabidde bwe gataziikibwa mu kinnya mpaayo engeri endala emu enkulu gye gategekebwamu gengere tugawanika ku kibanyisibwa osisimuse basi awo ne tubeera nga oba watubuwalabise tukugamba nti Engule ekutuusibwako banno ddala KCB Bank ekugamba nti no for people for better tweyanzege abato betukkiriddemu mu kukulukuta abato wano tubabuuza akabuuzo kamu kaliko ebyokuddamu bingi buli kyakuddamu kituufu naye weegendereza ebintu bibiri toddamu muno olw'okuba ebyokuddamu biriko bingi toddamu muno kyayogedde ate tosikattira muwulidde otyo basibo ne bannyabo abato ba leero bagenda kutubuulira bwe twogera ku butonde bw'ensi ebimu ku bintu ebikola obutonde bw'ensi gy'emiti emiti egimu gituwa ebibala n'okubirya ne tubirya naye egimu situgiryako bibala abato ba leero bagenda kumenya amannya g'emiti bo ge baali bawuliddeko si nsonga gituwa ebibala oba tigituwa naye nga gutwalibwa mu kika ky'emiti bwe bati ne batandika amannya g'emiti nga bwe gatuddwa endukusa za leero omuyembe fene omuvule gasiya ekitaffeeri omusambya omuwafu omusizi omutugunda omugavu ekisogasoga omusasa omusambya omujambula omussa tofaayo basobodde okutambuza omuzindaalo emyetooloolo ena ekyo kibaweesa obubonero bonna busatu mwebale nnyo mwebalire ddala abato ba leero bawangaazizza omuzindaalo nga tiguzikidde bino mubirabanga ebyokusaaga mu baana bano abato ennukusa naye wano Uganda ey'enkya eteekwa kutandikira kusimba mirandira ku bano
tukyali ennyumba y'Engule World Cup y'olulimi Oluganda n'okumanya situlwawo tukutwala butereevu nnyo mu baana abakontanyi abakulu naye kojja asooka kumala kuwa kye tuyita bo bakyazitoye batya ne tukugamba nga DT Solar yegenda okutuusaako akatundu kano tutunuulira bakyayimiridde batya okusinziira ku nsawo ya kojja nga bweyetegereza kale kakati basisimuse bwe bati abakulu bakagendako lunguka lumu lwokka ow'envubu mugambwa Josefu Bawulu asimuse emirundi ebiri alina obubonero 6 so nga ate ow'ennyanga essemu y'abalwiki Rogers mutego gwa mpicha gugwako ya alama tannasisimuka agalamidde nga musota ow'ekkobe Male Charles Mbaludde era abalulidde ddala obubonero 6 bwe tugenda ku ndukusa zaabwe Semabira Daniel nga ndukusa ya Ssaabawuulu alina obubonero 6 so nga ate Senkoto Andrew Kato ndukusa ya Wanyange naye alina obubonero 6 Sekizivu Arafat ndukusa ya Wakkobe alina obubonero 4 kubanga ebyokulamya byamulemyemukko bwe bityo bwe bikyatambudde tugenze mu Ssuula Nnonde. Bakikaaya tubakutegezaako lino ye direction gye tulaga nekikaaya naye yegasse ku bulemeezi okulaga nti no kakati essomero eritaliimu bya mikono mukwano wandibadde gwe ng'omuzadde olowooza nnyo si waliwo olwansonga lwaki lukujja mu ssomero eririko vocational ate n'ogenda mu ssomero erikyali ku nsomesa enkadde. Kikaaya College and Vocational School teriri wala nnyo wano ku lw'Emityana mu bitundu by'e Bulenga awo lisomesa amasomo aga bulijjo n'ebyemikono. Essomero lino lisomesa buli muyizi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga ate nga baagala okusoma ebyemikono byokka nabo babakkiriza. Basomesa welding, fashion and design, amasannyalaze, okuzimba, okusiba enviiri n'ebirala bingi nnyo. Abayizi babawa ne certificate ya DIT bwe baba bamaliriza emisomo obulungi. Era essomero lino lizimba n'ebitone by'abaana nga bayita mu kuyimba. Ekigendererwa kwe kulaba nga buli muyizi asobola okubaako engeri gye yeetandikiramu omulimu. E Bulenga we ŋŋambye werisangibwa mu bitundu by'Ekikaaya ku luguudo oluva e Kampala okudda Emityana. Kikaaya College and Vocational School bali ku ssimu noti 757 641 557 noti 757 641 557 oba noti 772 4 noti 4 279 noti 772 4 noti 4 279 bagamba nti we are a center of excellence. Peter Kago, kampuni esabaza ebyamaguzi okuva China, America ne Dubai okubiyita mu Uganda. Basangibwa Gwanzu mu China, Rashadia e Dubai, Lexington MA mu USA ne mu Kampala. Entinda tudde Kiwatule ku Aston Mall level 3 room 16. Peter Kago ye company. Peter Kago ye company tutwala mu kitundu kino ekya Ssuula Nnonde abakontanyi nga batandika buli omu okusuuza munne akabonero wakaga yalirira. Peter Kago company esaabaza byamaguzi okuva mu China, America ne Dubai ng'ebireeta wano mu Uganda. Bino bye bimu ku bye bakola. Bajja kusobola okukusaabaliza ebyamaguzi byo nga bayitira mu nnyonyi, bajja kusobola okusaabaza ebyamaguzi nga biyitidde ku meeri, bajja kusobola okuweerereza ensimbi z'abatunda ebyamaguzi, ate era bajja kusobola okunoonya ebyamaguzi ng'obadde obyetaaga kubijja bweru ne babikunoonyeza we bigenda okuva. Empeereza balina empeereza etuukira ddala ku mulyango awo wennyini ku mulyango gwo. Bajja nakukolera ku by'ensasula y'emisolo egitera okulemesa abantu ng'emisoso gy'emisolo giyitiridde ne gikuvirako n'obutagitegeera. Kakati balina amaterekero mangi mu bifo byono wammanga. Balina e Gwanzu, balina e Shenzhen mu China, balina e Dubai bali ku Al Madina supermarket building. Mu America balina offices zaabwe mu Boston. Ate mu Uganda basangibwa Ntinda wano Kiwatule Road ku Aston Mall
level 3 basangibwa ntinda wano ku Kiwatule road ku Aston Mall omwaliro ogwokusatu ekisenge 16 ndowooza endagiriro ogiwulidde. Okumanya ebisingawo bagamba osobola obbafuna ku ssimu zino 0782 315 471 0782 315 471 oba 0709 948 679 0709 948 679. Tukwagaliza okwatagane ne ba Peter Kago osobole okubeera nga obusuubuzi obubwo kakati buli international. Aya omutujjuka abatandisi waawo tusooka waani Mugambwa Joseph yeyeddira ki? Yeyeddira envubu. Ow'envubu. Kayita jjajja w'ab'envubu bwe yava ku kasozi Ntonyeze mu Busujju kwe yasookera ddala okuzimba. Kifo kye kikulu ddala wano mu Buganda we yaddamu okuzimba. Sebo yazimba mu kifo ekiyitibwa Mengo. Bubonero busatu. Weereza wali omuzindaalo waaki ow'Ennyange njiwe jjajja w'ab'ennyonyi yabeeranga wa? Yabeeranga Kisubi. Edda ekyayitibwanga kitya? Bulama. Obubonero busatu. Weereza omuzindaalo tugende ow'Ekkobe. Nsereko jjajja w'ab'Ekkobe y'omu ku basajja eŋŋwaŋŋuli Kintu be yagenda nabo okulumba ani era wa? Sebo Nsereko yagenda naye okulumba etteketwe. Okulumba ani era wa? Yagenda naye okulumba etteketwe Sebo. Ebuzimwa. Waliwo amulonda? Mulonde. Mumulonda? Temumulonda. Yagenda nabo okulumba Bemba. Yagenda nabo okulumba Bemba. Enaggalabi. Komyawo omuzindaalo. Gende. Ogenda kumbuulira luno olugero olumaleyo. Lugamba nti eyeemanya amalwalira. Sebo eyeemanya amalwalira tatega ŋŋaali. Obubonero busatu. Weereza omuzindaalo tugende. Eziruma munno. Malayo. Naawe zikuluma lulwo nedda. Naye Charles Kamulonde. Eziruma munno tezikulobera kwebika. Tezikulobera kwebaka. Akabonero kalamba batengenda kukonjogola olulwo olulu. Yesebo. Wuliriza. Serulya mayenje luleka ebinnya byasaamiridde. Serulya mayenje luleka ebituli byasaamiridde. Olwo abaagala okugolola wano. Katereze Musebo. Serulya mayenje luleka ebituli byasamye. Mumulonda? Saabawuulu. Tewali amulonda. Anti olugero tumala galwogera yogera bwe tutyo. Kanyongere nterezeemuuko. Serulya mayenje terubika binnya. Komyawo omuzindaalo. Serulya mayenje aleka ebinnya byasaamiridde. Akabonero kagaanyi mbaweereza wajjeji. Neyanzeeki basaba ne banyabo omulembe abaana bazaaliddwa ku mulembe gwa Simba baba batonya mu nsi eno etuwoomera ng'omwaka gwa 1998 guwedde. Abazaaliddwa ku mulembe omutebi y'ensi eno baba baagigobamu ng'omwaka gwa 1993 gumaze okukka.
mu bino byonna bw'obigatta awamu Simba wegenda okusinziira eryoke ekole okuyozaayoza mwenna mu Namudomola alibeerawo ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Museenene guba gwa 11. Twagala okubeebaza mwenna abatandise dde okukola ez'oluyiira lw'abayimbi abaweza ennyimba abasobola okusiba ekinywa ky'ennyimba. Mujjumbidde ne mujjumbira kati mwetegeke omutendera okugenda okuddako okugenda kubeera gwakutandika kuzibala. Tukakase bayimbi be mugamba nti basiba ekinywa ddala bakisiba. Gwetegekera ogwo buli eyawaddeyo omuyimbi tandika okwetegeka tukubulira ekigenda okuddako. Nenyongera n'okutegeeza nti Century Properties ekugamba Engule ereme kuleka nga teweeyiye mu kapoloti ebibuga by'abafuna mpola bisaasaanye era y'eŋŋombe eri ku bantu. Ekasawo gye twatongoleza ebibuga bijjudde yewali zi TikTok site yewali ki. Century eyagala okusobozesa omuntu asookerwako naawe okubeera ng'osobola okweyiwamu ettaka. Gwe tebereza ettaka eritandikira ku kakadde akamu awalala mu bitundu ebimu ng'ekasawo poloti netandikira ku $50,000. Lwaki obeera tojenyigamu? Bayina offices esonde emabega wa Total ekyali wajjala ku agenda 2000 ate ne Busega bomala okuva ku roundabout ng'okutandisa okwate kuba eridde nateeta waawo bayina office bakulambuza buli weekend. Essimu ojja kubanga osobola obbanyigirako ku 0709 677 0709 677 676. Yogera nabo nawe olabe engeri ejjo ogwa mu bantu abayinako kebegulidde akataka kentegeeza. Tuli wa mwana mulenzi mugambwa Joseph Bawulu. Joseph Bawulu otyo kale tugende bwe tuti. Ebigambo bingi nnyo twagadde nnyo abantu bategeere ebigambo n'ensibuko yabyo mu ngolo y'omulundi guno. Awo olulimi lubeeremenga kubeera nga baluyita buyisi kungulu kwata bigambo bukusu nga tibamanyi byajja bitya okwesonseka we byesonsese. Otyo mu bigambo ebyo ojja tubuulira abannabyabufuzi bakola nnyo enfuga gye bayita ey'ekipooli. Baba bagezaako kigeraageranya n'enfuga eya federo ne bagamba nti ensi bw'etabaamu federo baba babafugira mu nfuga ya kipooli. N'ekipooli kiba kiva mu lulimi lw'enva oba olw'ebintu ebiriibwa gye kitegeereza. Kipooli kiba kyaki mu bintu ebiriibwa? Kyaki? Kiba kya binyeebwa. Aha. Ekipooli kiba kya ntungu. Kya ntungu. Anti nkole empoomye. Bano baba abantu bakulonda. Mulonda. Tuwali alonze. Bwaba tuwali wakulonze nja kuwa obubonero busatu. Wali wabadde otandikidde. Naye bw'obanga okyogerako ekipooli ekituufu kiba kyanswa. Weereza omuzindaalo tugende. Semu yaba Ricky Rogers gwogenda tubuulira abantu kino kawulikika ng'akantu akangu naye mwana wattu kazibu. Abantu bakakwata bukusu. Kye tuyita ekiro kitandika ddi era kikoma ddi? Kitandika essaawa emu ey'ekiro nekigwa ssaawa 12 ez'okumakya. Kwegamba okibalira gwe ekiro ogenda kitegerera mu ssaawa? Ogenda kibalira mu ssaawa. Bwe tulaba ssaawa tuba kitegeeza nti ssaawa kasita tugiraba emu ekiro kiba kitandise. Kale oli ne bato banno katulabe. Tubabuuza bano abaliwo bazaaliddwa juzi. Ekiro kitandika ddi era kikoma ddi? Abalala nga tumunyega. Mwana mulenzi ze mbadde ndowooza nti awo mwandibadde musinga okulumba. Wamma abawerekedde abakontanyi baffe wabweru awo nammwe mwegeyeemu tulabe oba bwe muli. Mwenna mubeera mu budde obw'ekiro. Kati mwe wammwe ekiro kitandika ddi ne kikoma ddi? Haya tuze ewa Male Kalooli. Male Kalooli ogenda tubuulira. Ogenda tubuulira.
mukozesa nnyo ekigambo olina agamba nti omukazi atuguza oba omukazi gwe twaliraana maama twaliraana lumbe lwa kirago. Lumbe lwa kirago. Ekirago kye boogerako kiba kiki kino? Kibeera ekiwempe kibaluka mu byayi. Kibeera ekiwempe kibaluka mu byayi. Ate baba tebakiruse mu byayi kyekirala mwe basobola okukiruka. Basobola kiruka mu bitoogo. Basobola kiruka mu subi. Ekyebitoogo si kirago. Basobola kiruka mu subi. Kale obubonero obusatu ne tubukuwa. Ne tuddayo ew'omwana mulenzi. Mugambwa naffe katukugambe. Mugambwa. Buganda eyina ebitongole bingi nnyo abantu be bayinza okubeera nga tebannabitegeera ne we tuli kati. Singa mba ngenze embuga oba mu Bwakabaka bwa Buganda, ebitongole bino ebimu tebabittukizanga oba bikozesa amannya malala naye ng'ate birina amannya amagundiivu agakozesebwa mu nfuga ya Buganda. Singa tugenda mu Buganda ne ŋŋamba omusalosalo wa Kabaka, olowooza oba otegeera ki? Omusalosalo wa Kabaka se kikuyinze ne watabaawo omuntu akulengera omusalosalo wa Kabaka. Era mu Buganda waliwo kye tuyita ekitongole ekisalosalo. Omusalosalo wa Kabaka ye omwami wa Kabaka avunaanyizibwa ku nsonga eziri wabweru w'olubiri. Kiva mu ngeri mu kigambo tumuwulira ekigambo ensalosalo. Kakati mu nfuga eyaffe ey'eggwanga eyawamu wandibadde nga gw'oyita Ministry of Foreign Affairs. Oti ne tujja ewa Mutego. Mutego otandise okwogera nga gwe bw'otya. Mutego. Mu Buganda tuyinamu kooti gye bayita eya Kisekwa ewozesa misango gyaki? Ojja genda oyongera okunoonyerezaako naye ngenda kumala gakuwaayo obubonero busatu. Naye ogenda onoonyereze bw'oli wawakudda nja kubuuza nti ki kyoyongeddeko ku ekyo. Kooti ya Kisekwa esinga kutunula misango gy'ebika naye mu bika muyinza okubeeramu ate oluusi n'ensonga nga zeekuusa ku ttaka. Kyenvudde nkuwa obubonero. Otyo ne tujja ewa Mbaludde. Balula kino tulabe. Otyo Kabaka alwana olutalo lwe tuyita olwefaanaanyirize. Olwefaanaanyirize. Olowooza luba lutalo ki luno era lwaki luyitibwa olwefaanaanyirize? Sebo olwo luba lutalo olw'ebirumbirumbi. Luyita olwefaanaanyirize kubanga abeera nga alwana naye nga talwana. Kubanga abeera nga alwana naye nga takola ki? Naye nga talwana. Obubonero busatu. Omuto. Wangi ssebo. Ne tubuuza bwe tuti. Yes ssebo. Buganda erina amasaza 18. Yes ssebo. Mu masaza gano gonna mulimu amasaza 2 nga go gasangibwa ku bizinga. Yes ssebo. Gatubuulire osika obubonero busatu. Ssebo essaza lya Buvuma. Erya Buvuma. N'Essese. N'essaza ly'Essese. Obubonero n'ojjayo busatu. Neyanza nnyo ssebo. Ya. Ne tujjeewo omuto. Senkoto Andrew omuzira Mamba. Amasaza gayogeddeko erya Buvuma n'erya Ssese. Gwe tuwe abaami ba Ssaabasajja abatwala amasaza ago naawe ojjeeyo busatu. Buvuma, Kavuma, Ssese, mulonda nze Alafa asuuka mu ssaza ly'Essingo. Bakulonda naye nga nkubbirako nti mu baami ba Ssaabasajja bonna situbeerangamu na Kavuma.
wabula obuyiiya abo tubusiimye nnyo kubanga waliwo amasaza agagendera mu mbeera eyo nti bugerere nti mugerere. ate n'obutabaako kyazzeemu kubanga waliyo abataddiramu ddala. Mulonde tulabe. Amulonze yani? Sekizibu alafa bgu. Sese kweba. Buvuma bubi. Oyina akabonero kalamba. Kati kino kikyo. Amasaza gano timusanye gamanya bumanya manya gaago ne mulina n'okubeera nga musobola okugategeera we gasangibwa. Otyo tubulireyo essaza limu lyosomoka oba lyoyitamu olyoka osomoke okugenda ku ssaza ly'Essese. Buvuma. Buvuma. Era osomose mazzi era oyingire amazzi oba tujja kuwa kubanga era bw'ova ebuvuma osobola okugenda n'otuuka Essese. Naye tubadde twagala nnyo amasaza ag'okulukalu g'ovaako n'olyoka osomoka okutuuka ku bizinga. Naye tugendera omutujju n'abafunamu. Tugende gwe nkutte wa kika ki? Kyamamba se. Ow'emmamba yani. Semabira Daniel. Semabira. Mampasi. Omubala gw'emmamba gugamba nti eno si mmamba namakaka. Namakaka kyeki? Namakaka sebo ye mamba Mulondanze alafa lindako sebo ye mamba yagabungasi. Waliwo amulonda? Yesebo. Bakulonde? Kwata omuzindaalo. Yemmamba ensajja. Emmamba ensajja. Kino yemmamba ensajja. Yensonga lwaki kikulu omuntu okumanya gwe tugenda okutunka naye wa kika ki? Ani? Sekoto Andrew muzira mamba. Omuzira mamba naawe oli wa mamba. Omubala gw'ekika ky'emmamba gugamba nti basinga kwetenda ki? Bulyampola. Kale kankuwa obubonero busatu. Weereza wali. Tugende. Owaki? Ow'enkima. Ow'enkima. Omubala gw'ekika ky'enkima gwogera ku mugema. Naye guba gwogera ku mugema gumwogerako ki? Mugema bwafa kudda mulala. Obubonero busatu. Tweyanzeke. Aya omuto ne tukuddira ne tubuuza tubuulireyo obubonero bubiri. Obubonero bubiri Omuganda bw'akozesa. Tubuulireyo obubonero bubiri Omuganda bw'akozesa ennyo mu bigambo ng'alagirira omuntu agenda gy'atamanyi. Oli mutuufu kubanga wano gy'emitwe gye tunoonya. Okutegeerako okw'ekibuuzo kugenda tulaga nti kakati abaana timukyakwata ekintu okitegeera noga kintu kino kinsaba ki. Tubulireyo obubonero bubiri Omuganda bw'akozesa ennyo mu bigambo ng'alagirira omuntu agenda gy'atamanyi. Sebo akozesa asobola okukozesa amalwaliro agali mu kitundu gy'alaga. Atya asobola omulagira namugamba bw'oba otuuse ku ddwaliro lya wano. Asobola okukozesa amasomero. Sebo asobola okukozesa eddwaliro, asobola okukozesa essomero. Obubonero busatu. Ne tujja ewa Senkooto Andrew. Gwe Senkooto ogenda tubulirayo akabonero kamu akalabikako. Abantu ke bakozesa okulagirira bannaabwe naddala abajja ku mikolo mu kitundu
we batamanyi mukolo we guli bakozesa akabonero ki gwe tuweeyo akabonero kamu akalabikako akalagirira abantu abagenda ku mukolo we batamanyi we guli naye we bakalaba ne bamanya nti wano omukolo we guli sebo basobola olengera ku tenti eziriwo n'omuziki oguvugirawo basobola okulengera ku wema n'omuziki akati baba tebannatuuka we balengerera tenti kiba ki bagenda babuuza ku bantu ab'omu kitundu ababeera kati badde otuuse kakati situwagala kubuuza twagala nga singa tubabuuzizza kabonero kyakayinza okubeera nga bakalaba bulabire manya nti ndowooza tugenda tuwetera wano sebo balengera emmotoka eziba zipakinze wabbaliwe era tuzeeyo ku muziki waliwo amulonda ku mmwe abato mwenaga beesibye ngezaako bw'ogezaako n'otagezaako bulungi situjja kujjako kabonero naye ono tujja muwa obubonero sebo balaba abantu abali ku mukolo sebo omukolo babalaba bamanzi kutuuka mukolo we guli sebo endongo evugira munne endongo yagyogedde omuziki yagwogedde naye kirabika omuziki gubali ku mutwe akati ono tukojja muwa obubonero busatu yasoose tulabe bwabanga ne bali kibagize akati mwegendereze nnyo obumu ku bubonero bwe bakozesa basimba ebitooke basimba ekitooke basimba ekitooke ekisimba obusimbi kirabika era basobola okiragirira nti mujje nga mugolo we mulaba ekitooke we basimbye ekitooke we muwetera endongo eyinza n'okusooka okwekyangamu neegaana kakati tuliwo sekiziivu gwe tubuulireyo tubuulireyo empisa za mirundi ebiri omutambuze zateekeddwa okubeera nazo ku kkubo tubuulireyo empisa za mirundi ebiri omutambuze zateekeddwa okwolesa ng'atambula ku kkubo abeera abuuzabuuza ku bantu abuuza ku bantu bayitako ozikidde bagenda okulondera awo ng'amukubirako agenda nokulonda tusabye empisa za mirundi ebiri otuwaddeemu mulonde tulabe Semabira Daniel mulonde abuuzabuuza ku bantu basanze ku kkubo okubuuza abantu tulemega nti okubuuzabuuza n'ekirala abatalina kuvuma bantu basanze mu kitundu bakkubo ku bavuma aba abavumira kibaba mukozi eki gatakulabe usitulemu omuzinda ababuuza abantu bayitako ku kkubo abalina okutambula ng'omuntu obuvunaanyizibwa kutambula ng'omuntu obuvunaanyizibwa kabana nno kano kagenda balema bino temulinamu mu bitabo mmwe mujja bisoma byetaaga magezi mazaale mukiwulidde naye empisa mwogeddeko emwe ey'okubuuza abantu boyitako ku kkubo ebadde ntuufu mubuliddwayo endala yonna omuntu nga badde atambula ku kkubo kubanga atambula mu gundi gyaba alina okulabika nti muntu wabuvunaanyizibwa kirungi ogenda nga omala gawandula amalusu okuwandula buli wasanze kirungi okubeera nga abadde akyatambula n'afuuyisafuyisa buli wasanze ng'embwa ebyo bibadde luddawo omutuju nembakuwa muwanikemu tukomyewo waani Semabira Daniel ekikolwa ky'okussa omuti mu nkumbi egenda okukozesebwa okulima kiyitibwa kitya sebo kiyitibwa okuwanga enkumbi obubonero busatu neyanzanyise
weereza muliraanwawo olwo ekikolwa ky'okujja omuyini mu nkumbi eyo gye bawanze kiyitibwa kitya? okuwangula enkumbi. obubonero busatu. weereza munno omuzindaalo. kaakati gw'ogenda kumbuulira mpaayo ekika ky'enkumbi kimu bwe kyomanyi kiwali olabyeko. enkumbi ennyimpi. Si kyenoonya. enkumbi gye bayita gundi oba gye bayita gundi. enkumbi erima. nedda ekika. waliwo enkumbi gundi n'enkumbi gundi naye bwompaako kimu kabakulonde. enkumbi gye balimisa n'enkumbi esenda kasasiro. kwata omuzindaamulonde. Sebo waliwo ensuululu. banna kwata naawe omuzindaalo amulira. enkumbi goonya akabonero kalamba. Semabire. Achokeddeko omutuju. Munnange tolaba bwe twakula nga tumanyi nti nno amafuta gonna bagayita seero. bwe tutyo ne kyapa goonya ndowooza akagambo ka kyapa era nebwandika kabateereddeko sirowooza tibadde bakagwa mbuuka naye goonya yabeeranga nga yenkumbi naye kati waliwo kyapa nkoko eseggwanga eyo kiwulidde bagamba okuliisa goonya kubanga yenkumbi eyasinga okwatiikirira mu biseera kale tugende mu bulemeezi. Bulemeezi Senior Secondary School Vumba era nga yakutuusaako Sula Nonde owokubiri n'akugamba bw'atyo. nga kutuusiwaako Bulemeezi Vumba essomero lya secondary erisangibwa mu Busiika Town Council nga lya one A-level ab'ekisulo n'abo abava ewaka era nga lisomesa ne vocational omuli okutunga, okusiba enviiri, okubajja n'ebirala. Fiizi zisoboka. Ssomero liyitibwa Bulemeezi Senior Secondary School evumba awo. Vumba lyekkubo obeera okutte ekkubo eriyita Gayaza n'okwata kkubo erigenda Ezirobwe. Awo ojja okutuuka ng'oyituuse mu Busiika Town Council mwogenda okusanga essomero lino kati abantu b'omu kitundu lye boogerako. Essomero lino lya one A-level likkiriza abaana abava ewaka ate n'abasulirayo ddala mu bemuyita aba boarding. Litudde ku bwaguuga bwa ttaka ekisobozesa abayizi okwegazanyiza mu compound engazi ate n'okubeera nga bagatta bibiri basoma ng'ate n'emizannyo bagikakkalabya kubanga ekisaawe weekiri ekijjudde obulungi. Ng'ekyo kitadde ku bbali lirina lisomesa abaana ebyemikono era obudde babuwaayo abaana baveeko mu kiraasi ate bagende mu bintu by'emikono omuli okutunga, omuli okusiba enviiri, omuli okubajja, omuli okwokya ebyuma n'ebirala. Ekigendererwa omwana abeere ng'ayingiza wabiri ebyemikono. Omwana ayinza n'okuva ku ssomero n'akulaga bw'oba maama omwana ajja kusobola okuva ku ssomero obeere nga tokyagenda mu saaluuni ye kennyini nga yakwekolerako ku nviiri. Kati education ekyo kyeyandibadde ekola ey'omulembe guno. Ssente zaabwe nsaamusaamu ate ne security okwerinda kw'abaana kulungi ddala ddala bulungi nnyo. Abaana baliisibwa bulungi ate essomero ne weesanga likolagana bulungi nnyo ne community abatuuze b'omu kitundu awo wennyini. Essomero lisangibwa Busiika Town Council nga wakayita ku Bugema University. Essimu giteeke woogitadde olabe bw'ogenda naawe okuganyulwa mu ssomero lino. 0752 021 927 0752 oba 0702 585673 0702 585673. Netuddayo musula nonde Sula Nonde omukutuju gwobalina
tugenda wani mugambwa Joseph senga nakiganda kalungi bululi twalikuliza ekyogereko nesenga nakibulo muologoma abatumidde tabatumidde alamye bulami agambye mwebala omulimu okutwala omulimu obuwanguzi bulijjo bulabikira mu bantu abakuddirira mu bigere singa baba abawanguzi olwo naawe obeera otandise okulabika nti wali muwanguzi yanzanyo senga nakibule Kaganda Peter Imbuya kina wataka wale kuuliriza buyondo jo Franco Quick nawe bwotyo kakati tugenda wani wa mugambwa Joseph okuva musanya okudda awaka kanzikirize nti sanyo litegedde okuva musanya okudda awaka ani yakwatanga kibayita ekitanyi sebo yakwatanga ekitanyi oyo yabeeranga jajja nedda yabanga senga tebereza nedda senga bakulonde mumulonda ngeza kansaba kuddamu kutereza tereza nemwogeze maanyi wano situli mugundi neri bemulugunya ababalira situli maanyi mugundi ababalira eri obubonero wano tumaze kwejjusa bemulugunya nti mwogera mpola sebo eyakwatanga ekitanyi yabeeranga mulerwa azaalisiza kati kiganyi tewali akulonda kwata wali yabanga nakawere tugende wuliriza ogenda kumpa erinnya ery'omukolo ogusookera ddala oguyingiza omwana mu kika baba bakola mukolo ki ogwo ogusookera ddala mu mikolo emirala eginaddirira mukolo ki ogusookera ddala nedda waliwo agumanyi omulonda londa kumutuuma linnya nedda kale londa tulabe kumuzaala mu kika nedda waliwo amanyi kyebayita okufugiika kakati kyekyo gwe gusookera ddala emirala gyonna gijja luvannyuma tugende wano Mali Charles ani yakuliranga omukolo ogwo yabeeranga jjajja omukyala obubonero busatu yanzanyisibwa zaayo omuzindaalo kino kisoko emmeeme okukuba ejjebe kitegeeza ki sebo emmeeme okukuba ejjebe kwe kusanyuka kwe kuwulira ekitu n'osanyuka nnyo obubonero busatu neyanziza sebo weereza omuzindaalo abawagizi b'omuwagizi wammwe tugenda kujja wammwe naye timugwamu maanyi tukitwale nti mutaddeyo kati kuwuliriza nnyo oba munyogozi simanyi oba ayogera mpola ne batawulira nakyo kisoboka naba bitegeera kakati banna kakati sebo wuliriza kino nakyo kisoko okuzaala ebitukula makaayi byazaala ku nsiko makaayi kyeki seba muddo oguleeta obumuli obweru obubonero busatu yanzanyise tugende ewuwo sebo Mali Charles ogenda kumbuulira sebo okukuba ennanda endobo oba okutema ennanda endobo kyeki kubeera kulima okwengeri ki kuba kulima nga okuba endaaya ng'okubamu endaaya yefaanana etya ginyonyola awuliriza nga abamu tulimyewo nga mulimu omuddo guwuusi nedda sebo kanterezeemu okukuba ennanda endobo kwe kukabala omulonda waliwo amulonda mulonda kwata tulaba omuzindaalo okulima ng'owalakata kiganyi kibalemye ngezaako ogezaako akabonero katwala kasa kigaana sebo kwe kulima ng'okabala ng'ate era ng'osaasaanya ng'osaasaanya otya ng'osaasaanya omuddo ogwawula n'ettaka kati gwe ngenda kuwa akabonero
olabye omuntu nga asamba omuddo ogwo guveemu ettaka kati mbamalirizawo neyanzeeke tukugamba nti KCB banka ekyakutuusaako engule abatunka ye Male Charles Kabaka Lolimba Ludde mwana muzira kobe inginiya Dani Male nkoleza akatundu kano mugambwa Joseph Bawulu mwana muzira nvubu ate ne wenyonyi nyange semuyaba Ricky Rogers mutego gwa mpiki singa musanyuse banguliro alina offices mu Bende mu Kibaati ate ne Eruwero mu maaso ga Bukenya Foundation wonna wogenda atendese abakugu okumala ebbanga lino lyonna empereza zijja kubanga ozifuna awo ate nammwe abantu nga mwekozeemu omulimu muyina ekibiina kyammwe ky'abakyala muyina ekibiina kyammwe ky'abavubuka musobola okubeera nga mubulamu kusenga bw'omukubira baabajja bawa olunaku najja n'abasisinkana ku 0702 48 934 0702 tuliwo mugambwa Yozefu ogenda tubuulira omuganda asomesa nnyo olulimi lwe ng'ayita mu kugeraageranya omuganda asomesa nnyo olulimi lwe luno lwe twogereramu ng'ayita mu kugeraageranya damu nti yessebu tugende mu maaso muleme kuwotookerera wano nga bugga okugeza asitera okugamba bw'ati nti kasobeza nga enneebaza y'omwavu enneebaza y'omwavu efuuka etya kasobeza sebo enneebaza y'omwavu efuuka kasobeza alekerera okwebaza amuwadde enkoko n'agitenda omunyu olaalidde nedda Riki nakandika ngezeeko enneebaza y'omwavu efuuka etya kasobeza tugambye nti muganda azimba olulimi lwe ng'ayita mu kakodyo k'okugeraageranya enneebaza y'omwavu bw'omuwa ate akaaba nti onnanze ekinze ajja akaaba bw'omala omuwa ate n'agamba onnanze eki tuliwo era tuli mu kugeraageranya ate tulikyali ku kigambo kimu kasobeza akabonero akafunye wali mwana mulenzi gwe naawe tukyali kimu ku kasobeza otyo kasobeza ng'ekyenyi ky'embuzi kibeera kitya kasobeza nanyini kibuuzo omuntu nanyini kibuuzo olaba ekibuuzo kimuwomedde nnyo nekimusanyusa naye agenza okulaba naye ng'ate ekyo kukiddamu tekirina oli ali sebo kasobeza ekiwalata ky'embuzi kirekerera omutwe ne kikwata ku magulu kirekerera omutwe ne kikwata kuki ku magulu akabonero kalamba n'okajjawo kati kino kikyo Male Charles Simba Ludde naawe tukyali ku kasobeza yesebo kasobeza ng'okutu okutu kubeera kutya kasobeza okutu kubeera kasobeza kubanga tekunywa taaba naye kujja ebifeefeti obonero busatu kale netukomawo tuli mu World Cup y'olulimi twabagamba mulembe muto baana bonna bato bali wansi wa myaka 3 twabasoosa era tukyali mu mazzi mampi fegano tugayita mampi kati tuliwo mugambwa Joseph kakati kotubuulire Kenya president afugayo kakati ye William Ruto William Ruto yadda mu bigere bya Uhuru Kenyatta ate Uhuru Kenyatta yadda mu bigere byani Uhuru Kenyatta yadda mu bigere bya Moi Kibaki
Moi. Kibaki. Moi. Mulonja. Katereze. Tereza Muyangua. Koja muobonero busatu. Ogambanga Mwai Kibaki si Moi. Obeera wabitabudde data obugenda mu Moi. Nvize kasitabazi salako. Netujja ewa. Ani? Mutego gwa mpiki. Kale mutego gwa mpiki gwe tubuulire. Ensi z'obuvanjuba bwa Afrika zino zonna ebisanja by'obufuzi bye bagoberera bya myaka 5 okujjako ensi emu bweti ekisanja kyayo kya myaka 7. Nsi ki? Mulondanze alakasibuka msisi. Tulindeko. Olindako akadeko oli ne kavuga tujja bayisako akaswali. Ensi ye Tanzania. Kamulonde Malechali. Mulonde. Endukusa yekuyamba. Endukusa ye yeriwa. Omuyamba. Naye oyogera nnyo naawe. Libya. Yeye. Mulonde. Malenda. Sebo. Endukusa yensi ye Rwanda. Ensi ye Rwanda yeyina ekisanja kya myaka 7. Yes. Otyo kati kino kikyo. Malechali. Tanzania President afugayo mukyala Suluhu. Yes. Yaddirira President John Pombe Magufuli. Yes. Ate John Pombe Magufuli yaddirira ani? Yaddirira Jakaya Kikwete. Yaddirira Jakaya Kikwete obonero busatu. Buyanzenye se. Myaka mingi kati. Aya omuto Wamba sebo. netulyoka tukugamba bwe tuti. Yes. Bye tuyita ebibira. Yes. Ebibira. Yes. Tusangamu emiti. Yes. Emiti gino gigwa mu biti ebikulu 2. Yes. Mulimu emiti egyemeza gyokka. Yes. Naffe twagisangawo situmanyi bwe gyamera. Yes. Ne wabeerawo n'emiti omuntu gy'asimbi. Yes. Tuweeyo ebika by'emiti 2 omuntu gy'asimba. Sebo omuntu asimba kalitunsi. Asimba payan. Otyo. Obubonero n'obujjayo busatu. Nayanzanyuse. Netujja omuto. Ennyanja etuyamba ki mu kukola amasannyalaze? Oba etuyamba etya mu kukola amasannyalaze? Ennyanja yekulukusa amazzi ne gagenda mu ddamu ne gabayamba kukola amasannyalaze. Akagambo ddamu ketubadde tunoonya tulaba oba osobola okukajjamu ekigambo ekituukiramu naye ku myaka gyo tujja kusomebwa tukuwa obubonero busatu. Otyo ne tujja ewa Sekiziivu Arafa bw'ogenda tubuulira ng'oggyeko amasannyalaze ge tujja mu mazzi agakulukuta ag'ennyanja. Tuweeyo engeri endala 2 ze tuyinza okufunamu amasannyalaze. Amasannyalaze aga sola agava ku njuba. N'amasannyalaze g'omutaka gatya. N'amasannyalaze agava ku nnyanja. Aganyanja ge twogedde agava mu mazzi. Obuyiiya n'okulowooza bw'otagira bagenda kusikako akabonero. Kwata omuzindaalo tulabe oba omusooseeyo. Sebo waliwo amasannyalaze agava ku njuba. Agava ku njuba ne wabaawo n'amasannyalaze agava mu bukyafu obuva mu bantu. N'amasannyalaze gasobola okuva si mu bantu bokka naye n'obw'ebisolo naki nakavundira ebyo byonna basobola okukolamu amasannyalaze. Akabonero kalamba. Omutuju ne mbakuwa. Weewaawo.
tugenda waani n'olugero Semabira Daniel. Semabira Mwampa sebo. Kyuma kitya muweesi. Omuweesi yaani? Sebo omuweesi yakola olubugo. Sebo omuweesi yakola ebyuma. Yakola ebyuma sebo. Ng'abikola kuvaawa. Malonda. Sebo omuweesi yakola ebyuma okuva mu bwatuwa ekisingako nga nkamuwa akabonero. Mulonde. Leeta tulabe, kwata omuzindalo. Yayokya ebyuma. Tayokya byuma. Yaweesa ebyuma. Yaweesa ebyuma. Atya. Yogera muzindalo. Yaweesa ebyuma ku mayinja. Ngenda muwa akabonero oyo. Ngenda muwa akabonero. Neyanziza nnyo sebo. Weesa edda watandikira ku mayinja ago. Kaakati tugende ewuwo sebo. Olugero lugamba nti yakusinze ensekere ekwetisa omugina. Omugina kyeki? bwebwamala omuyizi bwayambala nga agenda okuyiga. Obugina. wali wamulonda ku kwata omuzindalo gudda wakoja gubadde guddeeza nati ono agambye naye alonda Alwo. ono gubadde nti guddeeza Gudda wali. Bwefunza. obugina bwe nedda zaayo omuzindalo kwata omulonde tulabe naawe obadde oyogera byoli naawe obadde ogamba buvu bwe munaaba mugenze bano mujja babuuza kyobugina bw'ensekere kyeki muyinza okuba nga temuzirabangako bajja babuulira kakati ekikyosebo kikino wuliriza bwe kigamba olugero lugamba tinsula mwange omuwuulu yamegga okumegga kyeki ekikolo ky'abazannyi kwe kwemegga mu nsiike bwe bamegga nekuyingira ate okozesa kumegga bwebakubuzanga ekintu tokozesa kyo ate kyebakubuuza tukubuuza tutegeere okumegga kyeki kwata omuzindaalo sebo oli yasooka. okumegga sebo kwe kuwangula sebo. kwata omuzindaalo tulabe. Okumegga kwe y'omuntu omunafu okumegga omuntu gwatasobola. Ekigambo okumegga kibalemeddemu singa oli okumegga kyeki ng'ate ogamba nti otokumegga. Kati yogera tulabe. Okumegga y'omuntu atalina maanyi n'alumba gwatasobola. Olwaba amezze. Kwata omuzindaalo gw'osembayo. naye ndowooza musobola okulaba olulimi gye luva. Kwekola ki? kwe kuyoola omuntu n'omuteeka ku ttaka. Olumuyoola n'omuteeka ku ttaka oba omeze. Yakibalekera sigenda bawa bubonero mwenna ngenda kuleka mujja kubuuza bano ti okumegga kiki. Akamegga enjovu kagende. Kwe kuyoola omuntu n'omuteeka ku ttaka. Nga muba okozesa nga kitiiyo. Amuyoola. Kale akamegga enjovu kaakano. Abato. Tomorrow is a pain. Nyongera kujjukiza Heal the World Organics basangibwa Wandiike yawano mu maaso ga YMCA ku kizimbe kya Annex awo ogenda okusanga omwaliro ogusooka ekisenge 13 ogenda kusanga Hajjat Masula Sendiose
abavubuka b'ensangi zino asusiza emyaka 25 genda bakukebere prostate enlargement kizirwadde kya prostate basibo n'ennyabo kyesomye okutawaanya abasajja ab'omulembe guno. Abakyala tebaba na prostate, abaami baba na prostate. N'olw'ensonga eyo onogenda ku Heal the World Organics bagenda kubeera bakukebera, bamala okukebera ne balaba nga prostate yetandise okugejja ate n'eddagala balirina lya butonde, ddagala lyaffe lya butonde kyeva eyitibwa Heal the World. Aya abato akamwegenjufu kakano mama bw'abagaba ennyama awaka, mama bw'abagaba ennyama awaka, taata amuwa ebifi 3 okusinga ffe abaana abato. Mama bw'abagaba ennyama awaka, taata amuwa ebifi 3 okusinga ffe abaana abato. Kati mama lwaba atuwadde ffe abato ebifi 2 taata yaba amuwadde ebifi bimeka? muwandiike amannya gammwe muteekeeko olyoka oteekeko ekyokuddamu. babikubuuza netugenda netubikubuuza ate gwe nobeera nga obituddiramu neobeera nga awo nga mu kinywambogo bagenda okuwulira okukungubijja kw'enkakkalabu kangujunguju n'enkalaabirizi. Abaali basaawo engere kwe kutta ku bigere okutuusa empaladume y'omusajja bwe yabayitako mu wulule. Oluvannyuma kwe kutegeera nti emitala waliwo atikkiddwa empongoloni nziramu. Awo nga mu kinywambogo bagenda okuwulira okukungubijja kw'enkakkalabu kangujunguju n'enkalaabirizi. Abaali basaawo engere kwe kutta ku bigere okutuusa empaladume y'omusajja lwe yabayitako mu wulule. Oluvannyuma kwe kutegeera nti emitala waliwo atikkiddwa empongoloni. Ekibuuzo, abaawulira okukungubijja baali bakola ki? kuseeka amannya. Abaawulira okukungubijja baali bakola ki? Kale abato bawaddeyo otyo nako katukisumulule. Semabira Daniel agambye maama abaatuwadde ebifi 5. Semabira twagamba taata abaamuwadde ebifi meka? Otyo Sekiziivu Alafa 4. Senkooto Andulu ebifi 3. kati agambye ebifi 5 ye mutuufu. Agambye ebifi 5 ye mutuufu. Yoyo Semabira ebifi 5. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abakulu bakyawandiika, tongera kujjukiza bujjukiza KCB Bank, netukujjukiza amakampuni ge tubadde nago era ge tuli nago n'okuba mwawe endaala Maaka Mpungwe Credon UK agirinze mukadde akasigaddeya. Maaka ne Richard Mukase Dubai agambye kwali ne visa guludde ne UK balinze endaala bebake. Bebake abantu bebakira ku ndaala. Waliwo wano omusomesa Joy Nalule asomesa ku Middle Town ewa Kiso Kyoga, n'omwami n'omukyala Lutabi ebulyanti ndooza kiri mu kyaggwe kino. Mwebale kuwuliriza omutujju. Akatundu kano tukakuweereza omwami Musibazadde wali Bategesta Fabulous Guest House we tusuza abakontanyi baffe abavudde wala esangibwa obweyogerere mu bulumba bw'ekkubo oyawukana ku kkubo erigenda kuba eryagenda ngedda bwe bayitanga ku Namulondo lyawukana n'erigenda Namboole ku kisaawe. Awo munda oyingirako bigere bitono nnyo tuwetaaga kulinnyawo boodo bumaze okutuuka awali ali Bategest House. Awo gyesangawo balina sauna, balina steam bath, balina gym ate nakwogatta n'ebisulo ebirungi ebigenda okusobola okuyamba okugalangatanya ekiwanga mu ngalo ate ku ssente ddala ezituukagana n'ez'obusuubuzi omuntu atambula nga bwakekkereza ssente ze. Omutuju kansooke malirize mulyokaawo endaala mugisime. Kale Mugambwa baali ku mukolo gwa balongo, Male baali mu Kinyi,
mu Kinywambogo Semuyaba baali banyeenya enkaabirizi. tekuli atuuse ekibuuzo olugero lwa emboozi yabadde egamba nti baali basaawa engere. mumanyi okusaawa engere baali bakola ki? kwe kuwulira okukungubija. kati kumwena tekuli assa ekibuuzo. tweyanze bano tubawunzika. mwebale nnyo abo abawerekedde abali wabweru mu ggumbiro ly'ennyumba y'Engule. mwebale timujjanga okwo. munywanyi ajabuso mwogerere ne Peterson Sendika wandula bigambo yonna gye muli. ebiro byammwe tibigezangako okugabwa. omutujju waliwo ebifa mu ggwanga lyaffe wano. wabaddeyo olukuŋŋaana olw'amawanga amagatte. ensi wano eziri mu kukekkereza n'okulabika nga zifaayo ku musimbi gw'eggwanga ogutokomoka oluusi mu nsonga ezitaliimu. John Pombe Magufuli e Tanzania yali yakamala okufuna obukulembeze kye yasookerako okuteekako ekkomo. yagamba okutambula bbira mupango okw'abakungu ba gavumenti okiwulidde mbu bagenda mu nkuŋŋaana mbu bagenda mu misomo gino nagiri mbu egyokwongera okubanguka agikomeza mbagirawo. buli muntu omukungu wa gavumenti anayagalanga okubaako okweyongera kwayagala abaasoma obaakola eki okusoma kwe n'obukugu abunoonyeze wano mu nsi yaffe. mu lukiiko olwo Tanzania yaweerezaayo ababaka 3 omu 2 ensi yo Uganda yaweerezaayo 71 wembuuliza sajja omu yagenda n'ayimba naga nti kyangu nnyo okujja omuntu mu kyalo naye ate okumugjamu ekyalo kiyinza okulemerera. kituufu era oba tokikoze na bwegendereza kulwana nnyo oyinza okufunikira nga tekyavaamu ekyalo. bajjajjaffe ekigambo kye bayitanga bukopi bw'oba wakukimenyamenyamu mu ntegeera ennyangu obukopi bweyolekera mu bikolwa nga biriwa. tugeze singa omuntu alinga ku mukolo oba ku mbaga. obukopi bweyolekera mu kulya ne bweyolekera mu nnyambala ne bweyolekera ne mu bigambo ebikwatagana n'ebyensimbi. singa omusajja abadde mugagga ng'agenze ku mukolo asobola abantu okuvaawo nga bagamba nti mugagga bwamufa bwerere wadde yagaggawala naye yasigalamu obukopi obutagambika. ayinza kuba ng'akoze nga ki ng'abadde ku mugolo nga mukopi. abamu obukopi oluusi bugenda wala ne buzingiramu n'omululu. nagamba nti ate omusajja mukopi nnyo yazinze n'ekifi nakiteeka mu kooti nabyomu ebiri n'engeri oli gy'avaabiramu nayo ne bagiraba ne baga nti olaba alina sente ng'afaanana bw'atyo kubanga talina yalibadde wa bulabe nnyo. kati n'engeri y'ebintu ebimu ebiyinza okwetaaga ensimbi ez'omusajja ow'ekikula eky'omuntu alina ensimbi okufaanana nga omuntu agenda okulinnya takisi n'alaajanira 10,000 naye omusajja oyo ate alina sente. natekakatife kyova olaba nti emirundi egisinga wano mu Uganda abantu abalina sente entono bebatera okweraga nga abalina ennyingi kubanga abazirina engeri oli gye yeeyisaamu yekulaga nti naye ate kakati wano yalibadde yasukkawo engeri gyakozesaamu ensimbi ze empisa zaalaga ezitafaanana ekyo kyali. olukuŋŋaana nga luno bwe wagenda abantu 71 nga mwe muli babodegaadi mwe muli abantu kutambula abakyala baabwe okiwulidde ne mu lukiiko kisoboka okubeera nga n'abantu betulowooza nti balina mu kaseera kano bandibadde bakose kubanga n'emikisa bafunye mingi nnyo balinganga abatatandikiranga kuwona omulundi n'ogumu kulya baluvuunyo n'okusinga abantu abatalyangako. omanyi ekintu kimu nze ntera okyogera
nti waliwo ebintu nga byo ndowooza oba tukozesa ekyo ekigambo newakubadde nga kiyinza obutaba kituufu kye bayita obuzaaliranwa ng'ebintu ebimu buzaaliranwa gamba nti omuntu ne bw'asoma atya nafuna doctorate sibeka naye ekigambo kye bayita omululu kitekiva osanga nga ojjukira right honorable Rebecca Kadaga yali agamba nagamba mu parliament mwatuswaza nnyo sajja namukuba ekikonde bamujeyo ekifi ky'ennyama nga kigize mu gundi kakati kye bayita omululu ekyo tebasoma kisome tikati omululu gukoma mu P4 era omululu ogwo n'ebintu kyova olaba nti mu bigambo by'okukkiriza okw'ekikristaayo mubaamu kye bayita okuzaalibwa obujja omuntu bwakkiriza Kristo kitegeeza ti ebikadde byonna byobadde okola bireke kakati wano okuzaalibwa obujja kitegeeza nti bw'oba obadde mubbi kati bakusuubira obutaba mubbi bwebamala n'ogamba nti wazaaliddwa obujja ate ne bakulaba ng'oli mubbi kitegeeza nti waliwo ky'otaategeera wekiti ebikolwa by'omuntu biyinza omuswaliza newabadde tasuubira nti ayinza oswalirawo kubanga yayise nabyo kituufu tulabangako abantu abakulu ab'obuvunanyizibwa nga yasoma nnyo naye naleekanira waggulu nagafa nti tunava nakufuna ku nnyama obwedda bagiyisaawo nga bagitwala eri ogenda okukyuka okutulaino kati bannange ate omusajja siye mukulu gundi zibwe nsinga okujjukira era kitagenda kuva mu byafaayo kyafaayo kino kijja mumugoberera paka ne mu kugundiye kwe kubeera nti nno lumu yali ayitaayita mu supermarket okiwulidde ebiseera ebyo ne kamera zaali tezinategeerekeka nnyo okiwulidde agenda okulengera naga naye akantu kano omuntu bwakateeka mu kooti ddala waliwo amulaba wano wetuli kakati ekintu bwekityo okiraba nti era kimala nekigoberera ogenda okulira nga banyumya nga bagamba nti ne bwe twali mu pisiriera yabba wali ne bwe twagenda waliira yatwalanga kabalagala kugamba bwe bityo banyaba kale abatoma musooka okugira bwe tuva ku mpewo omwana mulenzi saava agenda kubanga ajja n'akapapula abato bulemu otumira abantu babiri nze Semabira Daniel tumirako mama wange Nanyonjo Eseza ali ekongojje nentumirako ne mukulu wange omulenzi mukalazi Jofra ali awo ebweru mwebale nnyo okujja netujja nze Senkoto Andrew tumirako mama wange ow'ebujuuko ne taata wange nze Sekizibu Arafa ntumirako jjajja wange Rehema ne baaba wange Lukwago Latifu Sekizibu bato banno olwaleero babadde bangu oba bazibuwaddemu babadde bangu kale nelyoka tugenda mu bakulu naye nga ate n'abakulu kyenkana nabo bato mu byuma tubadde ne Tracy tuli naye akutuusaako Engule ne bwobanga osangiddwa Engule badde togifunye tobafunye budde naddala mmwe abali emitala w'amayanja obeera ogenda ku mukutu gwa Simba www.radiosimba.ug ate ng'ogenda ku YouTube channel yaffe ojja kugisangako Simba ku lutimbe obeere nga Engule ogigoberera ng'era otambula nayo. Kansooka okwebaza tiimu bawuulu okuva ebakka ne bannabakka mwenna ebujuuko okujja ne mubaawo mukumbiraawo mwebale nnyo mwebale ddala okujja nenyongera nebaza chairman Kabaale yatutaddemu olwendo lw'amazzi transport buli kimu yebale nnyo yebale ddala chairman webale okuwagira Oluganda ne mwami Kaswante Bluhan sebo nawe webale olwendo lw'amazzi lwatuuse mama wange omukyala Nambito Caroline kutumiddeko nnyo ne jjajjange Matiya Sekawagga na bano wammanga bambeereddewo nnyo mwami Masengere Jime chairman ba team Bawulu mwami Paul mwami Damba ne Ajat Fati awasike enkoko banaye mwebale nnyo mwebalire ne bannabakka mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala katika tusabe tuyitewo bwe tuyitawo ku mulundi guno tujja kwongeramu amaanyi mu biganye nsonyiwe mu koosi lyangu semi Rogers Mutego Gwambiki ntumirako mama wange Nasaimari asangire Katende Mankota nentumirako kitange naye Katende Mankota nentumirako ne baganda bange awe Kawaala nentumirako ne Lugoba staff yonna nentumirako ne director waffe Isa
wamu n'omusomesa wange asomesa Oluganda Master Kalamazi Julius. Mwebale nnyo okuwuliriza. Aha, yanguwa. Amanya Musajja wa Kabaka Munasingo tumusime Maleka Loli Charles Simba Ludde. Nsooka okwebaza bonna abambeereddewo ko ne bajja ne bamperekerako ku Lubogola Simba ennene era nga mwe bali mu ggumbiro omwo. Nsooka okutumirako maama wange Kawalodi Joyce ne taata wange tumusime Matiya nga bonna beekasanda Kyakatebe. Ntumirako abantu b'omu Kinaawa muna abazze ne bamperekera n'abalala basigaddeyo nga batumbudde ebizindaalo. Ntumirako abantu abaawo okuttaane Nateete abakulemberwa Muzeeyi Kawuma abasinga gwe bamanyi nga Muzeeyi Galagi mwebale kumpa buwagizi bwammwe. Ntumirako Naalongo waawo mu Kinaawa Mudidizi naye weebale nnyo okumpagira nnyabo. Kale tukomyawo kojja yasembayo waggulu wetuwa ddoboozi ddala. Kale mwebale nnyo ddala abatuwagidde Jeni Katumbe Credon UK abakontanyi baffe bano bagenda tambula bulungi naddala endukusa zuwaddeyo egyataba Mwanyoko. Nabala enamba yange kweri 0782 9 5 6 0782 9 5 osindika kweyo obubaka obwensimbi naye lwakuba bannayuganda mbakuba bukubi simu ayino siya mu studio era sijja kukwata ya mobile money 0782 9 5 6 namwe nabali e London mwebali nnyo kubanga muwuliriza ne Kirende Daniel Omusaada ali UK ne Paul Dungu UK ne James Kasule Kakani wa Thamsto UK Kagoro Christopher Geneva Switzerland webali okuwuliza ne Sewanya na Richard bali ntume Boston America n'abalala bangi nnyo temujjanga okovize guluddene. Kale kakati abakontanyi ndowooza muwulira vibe kati eri waggulu ogwo omuwabiro gwe twetaaga naye abamu mujja wano nakasawo kammwe jangu n'abawagizi bo okuva eggulo n'olwaleero kibadde kikwafu. Mwebale nnyo abakontanyi ab'ennaku ezebbiri katusubire n'ab'enkya kijja kuba nga ate kisingawokko. Abagenda okujja olunaku olw'enkya tulina ow'enkima Katumba Charles Muddu awulira Luteete Luweero Ow'Engabi Namatovu Immaculate Mukazi Ngabo Bulenga Busiro Ow'Ekkobe Namale Violet Munyogwavu Nansana Kabombi saawa 10 mwenga mutuuse wano mwenewe musoko abawagizi ne bajja luvannyuma so togamba kanzije n'abawagizi naye abawagizi oba ojja nabo nakyo kiba kirungi. Bino bitambudde bwe biti ebyekiro ky'olwaleero twabaawo awanduka yongera kuŋŋaanya bubonero wijjambiya yenaalamula nga tugenze ku mutendero oguddako. Kale muga Semuyaba Ow'Ennyange Semuyaba Ricky Rogers Mutego gwa Mpiki Ow'Ekatende Mawokota ate nga Wanyange Edison Sekayombya ndowooza olidde Muganda awo n'ekitumba kyo ne Copenhagen Denmark Sekayombya ali America California. Kale bw'atyo nno ono nno afunye obubonero 21 ku 75 endukusa ye nga yammamba Senkooto Andrew Kato ku bubonero 15 esomera wali ku either primary school efunyeko obubonero 15 ne bafuna omugatte gwa bonero 36 kubanga jjukira omukulu tugabiza tukubisaamu 75 omuto kwa 25 so nga ate Ow'Envubu Mugambwa Joseph Bawulu bw'atyo nno Ow'Ebujuuko Busiro kubonera 75 oyo wa Nvubu afunye obubonero 44. Endukusa yenga ya Mamba Semabira Daniel Broadstar Junior School ku bubonero 25 efunye obubonero 18 bafuna obubonero 62. Ow'Ekkobe Male Charles Mbaludde Katosi Kyakatebe mu Nasingo kubonera 75 akuŋŋanyizaako obubonero 50. Endukusa ye Sekizivu Arafat Kasubi CU kubonero 25 efunyeko obubonero 10 ne bafuna obubonero 6. Bwe bityo ebitambudde n'enkya mutulinde ku ssaawa 3:45.